ne muwoganya obugombe temuyina makulu olabye obubbi olaba bala mulina mmere bagenze bakwekula bagalo tutomera ku makubo kati ono na minister kwate simu yo kungu ayinza njo kanagamba who is this nako karo minister is you person you get certain million kankuse walugwe nakubira kusawa satu n'ekitundu ku macha ekingamo kiyamba musinga tekiriyo minister sawa satu n'ekitundu lwaki onkera satu n'ekitundu lwaki wamuwemula ana omuvumansize wenkukubira n'ongambe bekisunga nkuvuma watu watuyamba n'omuvuma minister you must be servants of these poor people babakobwa minister kitegeza kutambula ku bugombe ba minister bano balowooza kugenda mu mabala kulyambizi na mwenge bwe kimufuula kuba minister ekigamba nti minister kitegeza nti you are ministering to us services kati ba minister bamanyi genda mu lodge ate wakana kize lodge zijjula ngenda kulagira lodge jibabeera ngenda ko ati mbangeze kola survey zendi research am traditional babutatia journalist yakolaji am investigative journalist njakulaga ngolabezi yugizi park ngazi yugizi park inze ate be parking ako lyanda kulyanda ngabagenze kunyumirwa maloji oba minister wano yagala bwabera minister buli mukazi wonabo mugoberere bwabera minister watuka ku mudala gw'embize nabajibu bwabera minister watuka mu balo mwenge gonna gubagugwe ne batamanya nti kuba minister you have to minister to us services kibaito kuba minister to minister your country to help service delivery ekibaito kuba minister Museveni akwata ite yo muyambe ko kola emirimu giyandi badde akola supervise all government projects not the problems of your sector abalimi bagala butale minister byobulamu tulina health center mekaze tuongeddeko tetulina ekyuma kya kansa kimu kiri mulago embalale tutaddeyo tutya ekyuma kya kansa minister wa health ebusoga banasanga ekyuma kya kansa amalwali tukenda kulikulutinga tuyabasawa banabera nationality that's what we call being a minister niba minister bamanyi kubaga honorable bagala ekigambo honorable zile ekigambo honorable kyatama kunguze kankubulye sede bajo mu bajo wangu wano MP sede zafuna nzifuna nga ntudde butuzi miliona ana omwezi nzifuna nga ntudde butuzi kati otegeza ki ati mbobanga twenka no musala gofuna nga nange ngufuna tali honorable what's the use of your title kitegeza you a hooligan a true honorable must serve his people and constituency njakalonda gebe honorable bala mujatambula jakwata ababbi wali aba kama parliament bali ba supervise go government project name oba bijja ku radio kuogana bali Kampala bijja Kampala kuogana ku radio and because bajja Kampala kuogana ku radio they are doing a lot of kati baba batya mu constituency yongo limbaka wa parliament ne babbedagali abantu abakulonda nemubanga mulimu amasomero agasasuza abantu when you are honorable which type of honorable are you a pig honorable no kakana but one of the major activity of a party to supervise government project but you see you have good but oberotya mu constituency ne babbedagala bonyiga ati va mu kunyiga kungu bine MP biroza ba MP biroza tuli basiru minister yunaji yagenze bala tali MP jeriba MP ati omuntu akole ebyekisiru ne Museveni ababbi abayita mbizi anti gamba teri akati ati ne Museveni ababbi abayita ki mpo mugaso gwa MP nekijja ku radio kale bene kijja ku radio koga kale mpo mugaso gwa MP migaso mingi ogumukugwo musajja agenda bala munafe Kampala ne namere najja mu constituency yo ngo olimbya abalonze ngenda kutereza ebyobulamu ngenda kutereza enguudo ngenda kutereza amasomero ngenda kutereza ebyenyigiriza gwe chemu mposo nganyo bivuma gwe MP minister nafe Kampala nga tomanyina seta mekazi mu constituency tebazimanyi nga tomanyina amasomero mekaga mu constituency kalonga mboli honorable omusajja na why am I honoring you when you are stupid because I voted to give me service delivery kubanga minister Balama ina biyazo mpa mugaso kwa bemupi bamwe minister yasanze nga abantu ba ghost workers bali basasulwa which type of honorable people bija ku radio kubanga byamanya population nje biri mweri nayivo mbakagane bante bajja kumalako simanyi bakola mu byamateeka mwabatukolera amateeka obulungi mukoze wali bridge kuliriza bridge atwala bana abakoze obulungi
ba honorable bamwe mupiwa mabakoze obulungi bakwata ku babbi balamu bakute tewali no muyali byaja ne bigamba parliament bajja ne bagamba parliament engudombi bajja ne bagamba twageze mu supervising nga teri basawo kati what byamupiwa na betaka parliament ina kuvaawo kungu parliament je it's a scheme and a scam of useless workers. Very useless people. They take 1.2 trillion. Ezo sente bazize ku ground. Panga bamanyi population nyangu ya kuugulaza. Obero time MP mugunu yo nga tumanyi na basomesa bali ku somero. Nga gwa bakikirira. Nga gwa MP nga tumanyi na bizibu bya constituency yo. Tumanyi na kumanya baba na tebasomya. Tumanyi na kumanya baba ntu abalode bafunye daga bibera Kampala kuli ambizi na lodge. Mpozi tuli ku radio. Babera. Naba naende omuto gunnuma. Babera. Babera Kampala kuli ambizi na lodge. Ne bamanyi tujja kujja wakungu wano. Tukyale mpuliza. Bajja kujja wakungu. Bijani byogeze ebigambo mu radio. Byogere ebigambo ebiwoma. Byamasalinga ekintu kimu kuvuma President Museveni na kuwana Kyagulanyi. Bwe kikwata kazina Museveni ayononye eggwanga. Museveni ayononye eggwanga. Ogenze n'omuyamba kwa wansi. Nojja n'omuwandikira ebbaluwa nasanze amalwaliro teri. Nasanze amasomero basasuza abaana. Nasanze enguudo nga MP w'ekitundu. Minister mbuliriza MP alina obuyinza obuwandikira President ebbaluwa nti mani services zosirika tezituka mpayo MP mu yali akikoze. Mpayo MP mu yali yekalakasiza olw'oluguudo beddwalira ebbi. Ate nabyo nsaba n'otanzikiriza ko. Yogera anti musujja gunnuma. Omubaka wa parliament mutwe gunnuma. yakulira akakiiko akakola ne ku byenguudo. Mpayo mu constituency ye. Songambe byonali bebyo. Naye Minister Balamu yasanze nga waliwo ne bwe baali asente z'oluguudo nga n'ensimbi zaakola ki zaasasulwa oli n'akunnumba oli n'agenda n'akola bridge n'agenda n'atematema embaawo z'emiti n'ateekawo n'agamba kati awo obukadde nga bina bugenze. Amalwaliro n'amasomero abasawo nga tebaliyo abasomesa nga tebaliyo naye nga balina abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Kakati njagala ombuli omugaso gw'abona kumanyi baki baatidde nnyo bakubye ebbalamu kubanga ali mu kubalabisa egyo emirimu bbalamu gyakola gyaba MP gyaba RDC gyaba local leader bachairman bakola kigwa babbi MP bamwe mulonda babbi kati bati okulonkoma babbi bannaabwe MP olaba bagambye tubakwate bulungi bwe muna abaswaza mu kamera simanyi bajja kulekulira nga balekulira omanya abaana abagala emirimu gokimanti we are approaching 50 million people kungumanya abaana abasoma ngomani yandibadde district engineer ngomani yandibadde district health officer ngomani yandibadde district education officer MP n'avayo n'agamba bwe muna abakwata obubi bajja kusulawo ebintu byabwe kitegeeza ba MP bano babana abantu MP bana Uganda babafura capital yabwe. It's a clique of mafias who knows how to shout on this microphone. Then kata ne minister batatuyamba. Atia. Minister kubanga. Ati minister. Ulira. Bonganti ababbi. Clique. Is a clique. Ulira. Ndabyeke bifemi mu wami Balamu ne mchala na mere. Je bakutte baganti babbi. Ati ne babakwasa police. Ngane police nayo oyinza okukalubizibwa okwesiga oba Balamu olaba Balamu nammere bakanze mu bukanzi olabe bapapa okulima enguudo kati mbulira MP w'ekitundu ki yali akomplaininze ku nguudo zibatanayima bonna basirise kati lwaki bawala na Balamu ne nammere baagala Balamu alemwe baddeyo ku nkola yaabwe ey'ekifere kubanga eggwanga baali gabana kubanga Museveni is a politician yagamba Museveni yabagamba beti namboze omuko abavuddeyo ne bagati enkola eno sinnungi Balamu ne nammere gye bali mukola kubanga bagenda kubatuukako mu constituency omulimu gwe bakola Balamu yatutte emirimu gy'ababaka ba parliament ne nammere kati yembako omutuufu be babaka ba parliament abatuufu Balamu ne nammere bano jukira mu kalubo baba kuba kalumpaya kalulu tugenda kutereza enguudo tugenda kutereza ebyobulamu tugenda kutereza amasomero tebina kye bikoze kadde mwako Balamu ne nammere beba MP abatuufu bano betulina ebina bano MP Balamu nammere nabanja bebe MP be Uganda 502 tula mu kamera yange eno njiteleze yino wano nobotunulamu no musipi gunyize kangusumulule atosumula kansumula musipi kyechi kusumuza omusipi gunyize ulwenjogera kubabbi omusipi gunyiga omusipi gunyize kanchiddemu Balamu nengo tudde mu kamera yange Balamu nammere light honorable nabanja beba MP be Uganda 502 ngatira akabasirikale bana babiri ani afande damulya na yakola afande magambo akola musirikale kyomulala akola mu maje
Damulira ne magambo tebeba kani omulala akola agira jebali kakati netayebwa tusobola omuteekako musajjawo luli nalaba mu muisa mu gaali tayebwa ba MP banyivu bala mwabalidde koshone na mere nti emirimu gye bandibadde bakola to supervise government is program okuleeta ebiteeso bya constituency zaabwe mukatonda tebalina kimu kye bali bakoze emyaka omulimbo emupinga amaze mu parliament emyaka 2 MP ba Uganda ye Balamu MP wa Uganda ye Balamu Nabere Magambo Damulira Nabanja ne Damulira bakabi bakolera eggwanga ati bano basigadde a bench warmers babugumya ntebe after bench warming they go to eat pig. They go to lodges. They call the women. You cannot eat pig. They eat pig. Pork. They eat pork. They don't eat pig. These some people they want to eat pig. They eat pig. Those people. They don't. Because have you ever eaten it? They eat pig. No, they don't eat. Enyama yayo. Pasi bali nyama. Gobadde manyi bali kiri kyennyini. Inda bali nyama. Gobadde manyi bali goliaki. Sina kijja. Be Uganda baswadde. No njawudde mu kibuzo kimu mu dakiika emu wabbe. Balamu ne Namere bazizza gwaki lwaki bawalampibwa. Kiwalampya Balamu ne Namere. Ekisooka baakubye ba RDCs. Ne bakuba bakaawo emirimu gye bandibadde bakoba. Ne bakuba ba member ba parliament. Ne bakuba ne ministry endala. Bakubuuzanga what were the achievement of Balamu ne Namere. Bakomezza ekitiibwa kya minister. Mama ya nobe mukono ewa taata nantwalanga mu jana nyine bale nenkuliwo omusajja bamuyita Sulaimani Mwanje minister w'ebyomulamwa ebiseera mu 1994 yali bamuyitanga Makumbi wamuwulirako Makumbi bamuyitanga James Makumbi Makumbi bwe yajjanga mu district ng'ekyalo kyonna kitiitira kikuŋŋana kungujjukira ba DC ojukanga nti ba DC bajja babayitanga ba DC nti ab'omusolo bajja ne Balamu azizaamu value ne Namere baziza ba minister ba Museveni value the minister bwatoka ku kyalo nga bakankana kati bali mama kubo balongosa amalwaliro Balamu agasange mu mbeere ennungi kati saawa eno eyo entiisa eyo ereta kibayita service delivery kyekibadde kyalema government ya President Museveni emyaka 4 Balamu yakoledde Museveni akalulu bwebanabitereza buli mwafu bakwetereza bakwanti government weyitiriza nnyo okula mu buyize efuuka y'ababbi kati ate bambalwanyisa Balamu bakuba afande Nakalema really afande Nakalema yalwanyisa enguzi bamuteekako biripoti wa president sirabanga muntu omuntu eyasooka okulwanyisa enguzi afande Nakalema yasaana kubeera ayigiggi mu government ya Museveni nkiddamu abantu abalina kibayita ubuntu kyeki afande Nakalema oyo Jeno Damulira Magambo Balamu Namere Nabanja tayebwa ani omulala alina obuntu bwa wansi abantu abalina ubuntu mu government eno ngojeko batayebwa ani omulala alina obuntu bulamu nengo ina boko Jeno Tumukunde agenda kutereza jenda is a good Jeno Jeno Tumukunde is a slow but sure but is a good Jeno yatandikiddewo ani omulala njaga twogera abantu abalina mu kibayita ubuntu mu government tebawira abantu 10 kugambye Balamu Namere Damulira Magambo Nabanja afande Nakalema Tumukunde tayebwa bali 8 kati ensinga limu abantu 8 ngatirako n'abakoba oyo naye alina omuntu nze tujja kunjogeza bantu nze mugamba benali nkubidde essimu ne bakwata ne bayamba bayita lwaki njogera abantu bano sisidikangako muntu wa Jeno Damulira n'atamuyamba ntunulira kungu sikwa Balamu jjo yaŋŋambye njagala kujja mu group ya muyanguzi nakola group yenguzi Balamu agenda jijjako budde bonna ate wagiddukamu Balamu ngenda mugattamu yaŋŋambye bajjo njagala kujja mu group yanguzi Balamu yampadde ebibiina by'abakazi 10 mbitwala mu KCB kufuna loan ebyaddala nno yaŋŋambye njagala bank agenda ku meeting MD wa bank agayeba n'abakazi bayambo bakulaakulanye ontegedde bulungi Nabbanja yaŋŋambye njagala nange abeeka 10 leta bank eyo njitwale ka 10 eyamba abantu bange bave mu bwavu ontegedde bulungi enkoga njagala bintu bya service delivery zinako wagagambo ontegedde bulungi kungu kakati abantu benkoga babba omusajja company yali etwala abantu bweru ompulira bulungi company yali etwala ki bantu bweru nenkubira omusajja bamuyita Mukunda na ku CPS ne mugumya ne bayamba omusajja ne banulola sente ze Jeno Damulira yampa Mukunda na nangamba kolaga ne Mukunda na japo yamba nenunula netuyamba abantu
nze ndi kukibaita service delivery bannayuganda monna mbagamba owandise bintu bingi ekizibu nkubye buddole bannayuganda mwenna mbagamba bannayuganda bonna mbagamba kungu bwe muba mwagala okyusa obulamu sokove ku ebyo linako sokove ku ebyo kungasuka male point kansuke male point kungu linaka male ono mbadde nkuba muwanga kivumbi mbadde nkugamba kungu nti bannayuganda bonna mbagamba bwe mutaakyusa strategy ne muddamu empisa ne muva mu kuvuma ne mumanya tulina kizibu tulina kyanguzi fena tulwanyisa enguzi tulina kizibu kya bwavu fena tulwanyisa obwavu tulina kizibu tulina kyabasawo babba eddagala bali omusi wamulabye embala Uganda egenda kukyuka Uganda tegenda kukyuka ng'ojja kazindalo n'ovuma nkola yakumbukungu yakula n'omutwe gumulinga ogwa bbajjo kungu yakulanga kapere tebikyakola tuyambe Uganda twegatte ffenna awagira opposition atawagira opposition tusooke tukyuse ensi yaffe tufena tukulembeze chikama chibaita services tuzifunye tutya abavuma bafuna ki mukuvu tewali banyi bachi bafuna bo bafuna endu ne bafuna capital ne bagenda mu parliament tebali ya sente yomiwo omusolo omiwo omusolo nasigalanga yayuya mu Uganda kungu ne malamfiro antali muntu agenda kubagamba mazima nga gano nze nakirizo computer state agent nakirizo computer weni ali because ndi kumazima kungu bobango li mu bine ebintu bya for serving nga katonda zempeleza katonda kayusiza takiriza abantu bagwagwa katonda yalonda kubikoli mebakole midde mu 7 kubikoli mebakole midde mu hozi singa yafa ne katonda yabalekawo kubalaga nti katonda takola nga abantu bebakola ki bwe baagala bwe bamuganyo kyusa empisa bwe bamuganyo kukyusa approach y'okuvuma muhozi agenda kujja bafuga emyaka 4 mutabanyi wajja abafugana bihoge bafugana ente za Museveni zibafugana muwala wa Museveni abafugana Natasha abafugana lwa busiru bwa muganyo okuva mu busiru ogambye singa ki singira musigala mu buno obusiru obwokuvuma n'obutategeera katonda tewali nkyukakyuka mu Uganda kyekigenda obeerawo muhozi agenda kujja afuga emyaka 4 bihogo ente ze zifugana ente za Museveni zilwakitwa zifugana Natasha afugana omutabanyi wa muhozi yayingira amajja afugana omulambo gwa Museveni gukoma ogutufuga emyaka emirala 4 akawanga ka Museveni katufuga emyaka emirala 4 lwa busiru muganya okukyusa strategy muzuukuke mu deri katonda bihogo efuge mayenje efuge kubanga baka katonda yagaba obukulembeze katonda yakala bawe muzina bavumi tugende ku bigenda maaso mu ggwanga lutalo ku nguzi nalabye ba minister ababiri abajja mu ministry ya local government Balambarugahara Tenyi ne babalwanyisa ne Namere Justin government bajiroga bataddewo embeera bayodde abantu ku Kabangali Embale Ebulambuli ne walala njagala kano bakasalemu njagala bakaweereze president Museveni bakawejje no muhozi akachi nti Uganda teriterera nga president Museveni yakyali president Uganda teri malawonguzi nga president Museveni yakyali president ekisookera ddala balabira ku bikolwa bye ebyobutaluma bano okulya enguzi manifesto ya NRM bajita kulya nguzi Mr. Nguzi is the major opportunity in NRM era president Museveni abantu bangi mutabanyi babadde ayagala okukwata ku nguzi president Museveni n'agaana because enguzi yekomye president Museveni mu how president Museveni kenjini akimanyi nti abenguzi be balina kateero z'abasobola n'okumujja mu buyinza abali benguzi abaddala be bafuga ensi eno abali benguzi basinga president amaanyi abali benguzi bali international abali benguzi batunda enjaga batunda amawoolo g'abantu bakola money laundering bakola emirimu egisembayo Balamu ne Namere ne byamukama balwana ne balwanira mu system ate yazimbibwa enguzi efumbekeddemu abali benguzi era balina olugendo lw'amaanyi balina okwongera Balamu security bongere byamukama security bongere Namere security because enguzi yetegerera president w'eggwanga anti yabalunda girwanyisa tasobola nga yeke nyinta sazewo kugirwanyisa ajabagamba president Museveni jeno muhozi yennyini abamuliranye kuliko abali benguzi president Museveni abamutegeera bonna ne state house kenyini akaba nti state house kafuka kabali banguzi kayumba kabali banguzi okumulaba just ensimbi ku bantu okumulaba ba kenyini najja mu kamera n'agamba nti bansaba abantu milioni 3 okubayita jendi kitegeze enguzi ya Uganda eri in house ne mu state house jeri Balamu kye bakoze ne Namere kulaga era mbasanyukira nnyo okulaga ebintu bino mu kamera ne bali mu kuyiwansaano kuki kumazzi
ate abakivumirira kino kye bakola ate abakivumirira be bali benguzi kyembadde nzija opapye gavumenti yennyini yataddewo abantu abavumirira enguzi kuba balaba bagenda kuswaza gavumenti ono Mukasa Alphonse yabyogera abamu ku bantu baguze bannamawulire abasoma baguze ba profesa be Makerere baguze ba yinginiyo balabe nga bekalakaza nga bagamba batupima ffe bannayuganda nti obwongo baffe batubbira mu mateeka kuba tetwasoma batubbira mu professionalism batubbira mu decentralization nti bogana kwata omubbi w'enguzi mu kamera oba okoze omusango gwa naggomera okusinga yali enguzi omunaku n'afanga azaala okusinga yali enguzi enguudo ne zibambi ne batatunda bitale okusinga yali enguzi abakazi ne bafanga tebalina kyakulya mbu oswaza nnyo omubbi w'enguzi mu kamera okusinga ate ono abadde agirya yewe aba ali enguzi agirira mu mateeka naye oba ogikwata mutomukwatogoza mateeka kumukwata kitegeeza obubbi bwe Uganda buli mu constitution balina eddembe lyabwe balina eddembe ly'amaanyi okusinga bana batalya nguzi bakuba afande Nakalema yabakwatanga okulwanyisa enguzi ne batuuka n'omugoba mu State House Anti-Corruption Unit paka president yamuterawo unit yaba investor ekyakubya Nakalema nti yaswazanga ababbi ababbi bebafuga eggwanga lino yayingirangawo bino bamwe Chief Administrative Officer Kawa District engeri gye yafunamu omulimu yali commending wa mukwano gw'ekkungu minister bamuganda wa president government ejjudde banganda na mikwano tesobola kumalawo nguzi kubanga waliwo batajja kukwatako bakwatemu obuyenje bana balaba baleke kungu ontegera bulungi oli mu Bajja University ono professor banagalize mu kwogera amazima ngogera ngayo gakola ki nti engeri gye bagabamu emirimu gyokka ontujuwadde mwana wa Lugendo yalwana mu lutalo tumuyinako ekika nomwana wali gyo naleta kungu naleta we Nakasongola tebasinzira ku professional know-how basinzira ku professional know-how tebasinzira obyogedde kifula nenga professional know-how tebasinzira ku mumanyirivu kiboyina basinzira ku wani akumanyi kati chain yani akumanyi nzibu yakujibuleka nga balamu ne bwana alwana atya nammere ne bwana alwana atya nabbanja ne bwana alwana atya byamuka ne bwana alwana atya tebasobola kumala mu kyoyita family and nepotism rule mu kulwanyisa kubanga waliwo abeebuuza mwami Bajjo nti bwogamba nti mwami Balamu ne mukyala Nammere biki bakola kibi nnyo kirungi nnyo no bana bagamba nti kyebakola kibi nnyo bali banguzi olwo kitegeza mu mwagala ebibaddewo kakati mpuliriza mubikirira bwokwata goberera amateeka toswaza abantu enguzi gitwale ng'ebisiyaga lwaki batimba mu kamera enguzi gitwale ng'ebisiyaga ebisiyaga bizibu byakumalawo kubanga abasiyazi bagagga abasiyazi bafuga ensi ekidda ku bibiri biri mu bulamu bisiyaga na nguzi President Museveni mutitizi nnyo ayina batasobola kukwatako ku nguzi katobadde okimanyi tosobola kwogera kintu ekyo ayina batasobola minister Mulamba ali mu komera olina minister ki Kalibambi kakazi katu kapuwa nandutu kiringa kujja mu nnyanja n'okwata mu kamukene n'oleka shaka n'oleka empuuta balina kye baasiba wiiki eri bali bagenda kuleta Anita Mongo mu kkooti oda gye zaavu butamutola mu kkooti manyiyo anti kati nakino kankyogere temunkooti nga kino Uganda yeetaaga omuntu nga Idi Amin nga tategeera bulungi nga byasanga byakola yeka yasobola otereza Uganda yeetaaga mu kijambiya Uganda teyeetaaga President Museveni okutereera Uganda yeetaaga president nga tamanyira mateeka Uganda yeetaaga president nga asobola okusanga ne bakuba amasasi ngobbi nga China Uganda yeetaaga okugyawo parliament obubbi obuli mu parliament buli 99 ennaku eruma abanaku esubuka mu parliament abo opposition abeeni ali mu bonna babbi mu parliament era singa omuzimu gwa Idi Amin gugolokokera mu muntu wano Idi Amin yalinga nonsense Uganda okudda ku track okutandika okugoba Dubai singa Uganda temanyi Dubai naye efuga omukulembeze ali political gwe genda obbe ssente zo genda benga bw'oyagala azironga azindi mu ntebe ekikubyo n'omukazi Amongi yali yeteeka mu ntebe okimanyi nti Amongi yakuba kenalaba Amongi erukungiri nga preventing amama Mbabazi okusembera president mtunira kungu professor yasomesa nga preventing amama Mbabazi okusembera president aziza teka waka amama Mbabazi nakwata akazi nagamba how are you bye nanyiga kasira mulabanga amanyira muzeyi Kigongo muli mu Uganda mulimu abantu banaba amanyi eri president Museveni oyo Amongi bye yamanyira Kigongo
amama mbabazi lwakana lugunda nono omukazi we Karamojo yenyanyo honorable kana omukazi we Karamojo Esther Anyakuni those people are very powerful woman MP na kapiripiti aba abantu bali powerful amongi je kyamukuba amongi yali asaze wakoleka katero yefuge Museveni kubanga Museveni tayagala mukwatira ku bantu abo bana bo tubato wa muzeyi kigongo kitiibwa ngato wa mama mbabazi Museveni na mama mbabazi tebawukananga byaddala nekyaleta mama mbabazi kwali ku lintu lwayidizinga Dr. Kiza Besigye mission ya mama mbabazi yagimala bali ba Luganda gwa monge owebukeddeya ojembo bakube kenalaba muzeyi sekandi ngalaja na bulaja nyokola sekandi is still a vice president of is still his excellence muntu wabanga yaliko vice president asigala bamuyita his excellence ono mukazi yali yefuze ekintu kyekimukubya so tebamukuba lwanguzi okay ontaka buli kyakugamba wike wedi abada ina kuba mukomera ne mukoti oda neziva wala era kano kankogere jeno muhozi gwe manyi munyivu you think so obutatwala mukazi oyo mukoti really kati omuntu ana towakana bajonze mbyogere jeno muhozi munyivu obutatwala ndita mungi mukoti awulira jeno muhozi tasobola politics wa kitaawe politics watata wa mwita compromise politics wajeno muhozi politics wa Kagame na Idi Amin Kagame tatolerating and nonsense koberani Idi Amin tatolerating and nonsense no bera Uganda yetaga omuntu nga Kagame temusobola kulwanyisa nguzi nga president yakyali ku ntebe njino nkiddamu yatugambye temusobola ebe nalimba no tasobola kugambye president Museveni alimba tasobola kulwanyisa nguzi nkiddamu obukiiko bonna bwatadde ati bonna ye ali mu politics ali mu Uganda yetaga omuntu nga Bajjo kisanja no mokoro kakati abantu balambu yakuteka yinginiyo kakuba amasasi ngensi yo neraba no mo sleep akayinginiyo kakuba amasasi akakao singana kasibye dda ne kakulula mu lugundo Uganda bwe yetaga kungu bino byenjogera mukatuna mugulu abanaku bako bino bitogera bako bino bitambulira ku mateeka amateeka nga abanaku tebafuna mateeka rule of law tayina kyeyamba ebikumira abanaku mu bwavu rule of law tayina mugaso nga kungu tumanyi nako eruma abantu kungu Uganda yetaga omuntu nga amanye ekintu sawa zino ziri sawa 2 kungu genda otambule ku Northern bypass abantu abatambuza ebigero okudde waka yavudde waka nga anoonya singi 15 ave waka kunoonya kyakulya nego ki district engineer obago kikao nga sente wazirya buli mwaka birya buli sente abantu tebatafuna ddagala bali omusi yagenze mu national referral embalala agata mugulu nga abantu balinga bali mulimbo amalwaliro gafaanana mochale kati nga masiku ba gundi omasasi owembalala nesa amateeka my ass inda ku sorry nda akati nkijewo nkimenyewo kati nina soko sirike amateeka tegayina makulu amateeka gayamba babbi era singa nze bannayuganda singa tuwagira babbalamu ne tuwagira bya Mukama ne tuwagira na mmere ne tubasitula ne mu bbanga bwebanga kabampaane yagenda ogoba omuli w'enguzi tubawaane kungu abantu babonaabona gutumanyi bantu bulumi bwe bayina kungu parliament yo kayitaga okuva teyina mugaso parliament yennyini ke kabonero k'enguzi parliament eyamba ki etwala trillions and trillions of money for nothing tetwala nyingi parliament yeta nze nemba 1.2 trillion 1.2 trillion pa year izo central zimanyi zitereza Uganda yonna Uganda yavunda okuva kwero si wandu paka kwa DC Uganda yavunda okuva kuba minister katwala abawala na babbalamu kati ba mafia kibakozo kimanyi batandise era babajjo tubeewo nnyo bali mukuba babbalamu olwokubambu babalabisa ogambye abasoma yagenze balamu nenamere bagenze mu local government badenge tayina minister nange newunyiza tewabadde minister local government badde yefuga yokka ebaddenga nyumba ya namwandu kati minister nyingi ezenvundu wezityo amasomero gafudde neka kati Uganda mwagala esigale mabega kumala bbanga ki ona ayina kyakoza kumala myaka emeka nga tubonaabona twetaka kuba masasi balamu byabakola tebimala betaka buli muli wanguzi bamuteke kalabba ng'ensi eraba lina eggwanga balimpa olabe kungu litalira mu mwezi gumu 1 month nze mba mazotereza Uganda nzate kati ze kungu olabe nze siwala na NRM siwala na Wanupu siwala na FDC mba njagala buli munaku afune equal rights ekisumbwa mu Uganda twekkiriranya tulina president atayagala nsi ye tayagala nsi ye kubanga bali benguza abatunula butunulizi bwe bata munaye bansinga amaanyi bansinga takyogeranga kakati njagala
njagala anti ulira mwami Museveni wabanga ataddewo ba minister bano boyogera kapata nso okulwanyisa engo kakati tegeza nabo kenyini abakene kakati kandi bino bebigendo batuuka ekyo kimu ekyo kubiri mpuliriza akutiriddwa obukiiko bagenda ne bakuba General Nakalima afande Nakalima ne bamukuba abali benguzi be bayisoka ba president kati bali mukola ku Namere report na Balamu ne byamuka kati bakola ko report kati mani report zibakola bamugamba tebagoberera mateeka soko I'm not contradicting abali benguzi mwami Museveni ogamba first of all oli mukuwana mwami Balamu ne mukyala Namere olwokuba nti batandise okola ekituufu ani abalonda ogamba ayagala enguzi yagendo yagisingo jagala yagendo bagoba ani yalonda Nakalima tiyalwanyisa enguzi tebamugoba okyamuwulira Museveni akuwesa ko nakugisa kujo nkola ya Lucifer akuwa omwana n'omutuma Lucifer n'abaana amubonya kati president Museveni bamwesiga kungosobola okwesiga president Museveni tulaba abasajja bagula bakazi baako kubo kuba jigijigi kuba kuteekayo kudduka genda kukola birala kati ono okwenywegera kibaita tululaavu nze mu bulamu nyiza okuba nakakikolako omuntu omu bukyangambaawo kati njagala obuyonjo kintu kiki kikulu nonywegera mukazi wange n'owunya olusu owunya enkwawa owunya akamwa tubireka kati abavubuka sagala mukitwale bubi mweyonje tosobola gaggawala ng'oli mukyala bali mwezo okuyonjera butegeeza bali mwezo yensowera ebaagala ate ye mukulembeze omutuufu kubanga era balabye abantu nga bayombesa bali mwezi bagamba kino ekibiina kyali kyabawunyi omuntu okugamba obuyonjo kikunyiiza buli omusana okugamba okukola kimufuula state agent kungu tulina okukyusa mindset y'Abannayuganda tubabuulire nga amazima kungu bino mbikubuulira buli okwata omuzina yogera ekituufu tofanga kabampane wa likes na comment kungu video zitambule gwe munamawulire atrendinga emyaka gyona n'obunonya nakuweereza akakadde tomulaba you rather be with one bajja asobola okuwa emitwalo 10 okusinga eri trending kinali nkugamba ensawo ngenda zikwata mu leero nekye nkugamba ngenda ku 10 olikulidde leero olikulidde ampuliriza kyembadde nkugamba ndako tumala obudde ekyo kyakuwedde ddala yakodde kati oberamu ne bajja omu asobola okuwa 10 noba kubana simanyi likes ogenda kudduka mu motoka emisinde asobola ekisinza osumbuwa abavubuka baagala kabampani kati bali nze nava mu ntalo za social media bina baby akutumidde bina baby aluwa banna ali awo mulengedde simulabyeko nze wono mbambalaba olimba onzija kumulamu no uno wali bina baby commenting emmanyi otegere kyengamba kungu nti tize nakula tokyandaba mu ntalo kuba kati boddayo ku university okusoma wesunywa olaba nti social media is a scam kungu training ne that training ekuwaya kakadoro nako njifuna muchi kati nze bajja omugezi ngamba kange nenkola oli ka restaurant enfuna olo 10 gobera mu training bakuwane bannange yakunamye bannange yawemudde bannange yanyumye ebita bikyalya bantu kungu buli muntu kola ba training ku social media yoko bajja tuka mu myaka 3 mu 5 bamubuze wakola kimbo likes ne views kati omuvubuka yenna ngoli ku social media va mu bintu byokuwemula abantu va mu bintu byoku trendinga kola video bale mbigiraba abantu 10 nengo sologera mu company baku endorsement wali musajja mwita Samson Kasumba abuze kibuzo lero ku Twitter baku X lagati abavumya abantu emyaka 5 bafunye eki era bawemula ate bavume ebitundu bina bavume ekya wakati ne bavuma wano mu kifuba ne bavume emanju ne bagamba Museveni tumujjeeko bijja ko mwe Museveni kintu ekimwe kyagoba intellectual okubera mu struggle y'abagwagwa kungu nkiddamu teri mugwagwa afuna buyinza nkyogera ku TV kuno ne ku radio kungu nze muntu asinga obutayagala government ya mwami Museveni nze singano gigamba amazima nesikyagivuma nenjibuulira ensobi naye abavumaleka kubateeka ku group emu mu biina byonna mbawulira be basinga okwenda osinga abavumi babamanyi kandaba bavuma Martha Semakula bamayita obuvumo bulina kye bukola bavume mu bajjo nze nzikiriza buli muntu ayagala okuvuma mvume kyenjagala Martha Semakula yakoze eki simanyi ayogera waliwo musumba mulaba kuti ne bamuwayiriza mu malaya yeetunda ate talina gyenvudde kungu tolina gyenvuddewo buli muntu ayina kakati bwomugamba nti Martha yeetunda nekimujjako kyaki kugamba saaki huligani tebusobola kutwala obuyinza butwali organized fiat Uganda bagala gikumiramu obwo obusiru Museveni abafuga n'omwana wuyaze muhoza ali mu kujja bikyali mu strategy mu yakwemula kuvuma state agent bimanyi nti bijja kujja ku radio budget state agent wagamba bijja ku radio bika budget state agent bali mwezo kamulabirawo Museveni twamulabirawo kati lwaki mwamwakaloba mwamulabirawo twati katonda yabikolomera anti gamba tamanyi nti Museveni akola ne ba state agent bo opposition manyi state agent abali mu opposition state agent is a pillar
bajja oba strategies mukozesa akutuusa gy'olaga obuba bugwagwa is the strategy nti kivumo bwe mba strategy nja kubbiranga ebyama mu government mbikuwe baba strategy nti opposition nja kubbiranga ebyama mu opposition mbikole ki kati kitwalibwa muntu w'amagezi okumanya nti strategy nti si kivumo it's a type of so okuvuma kwenda kutuusa government tekusobola ati kakyova katonda abibonereza emyaka emirala 10 nera bakyali basiru ate katonda yaloga eddogo gye liri n'eddogo lya tebasobola kwogera nga tebasobola tebalina magezi kuba tebalina content gotula kumuzindala ko n'osomesa abantu kinta kyangu ensi nekuwulira lekubalamu amagezi kati nze natandikira mu kuvuma naye ekyanyamba saawemula nnyo naye nalaba nti mu kuvuma naluzinga deals saawa zino ndi mugamba bantu muyamba abavubuka oli mukwezza bujja muyamba abavubuka bave mu bwavu kubanga obwavu buluma kungu obwavu buluma obwavu buluma whether you support Museveni or you don't support Museveni whether Kyagulanyi go webika whether webika Museveni obwavu kintu kibi amuvubuka jawo obwongo kwanga omuvubuka agana lemu okubala nti nonze mupi wanga ndane mupi wena kwa Joel Ssenyonyi yafunye sente z'emmotoka 315 afuna omusaala obukadde 7 afuna budget ya leader of opposition azimbye za apartment nzamuwagira awunya nfunye eki osigadde mu kuvuma nakuwemula nga atofirira Ssenyonyi afuna wala bannange otegedde bunu kyekugamba kati boyogera kiddemu ekyo ogambye osigadde mu kuvuma kuwunya nakuwemula mbako obale tulire nkugambye afunye z'emmotoka 315 afuna budget ya leader of opposition n'obukadde 7 gwe akolesa oyina kaboole takugambyeko owulira emirembe owunya amannyo taŋŋambyeko okyawemula ne Ssenyonyi yali awemuddeko Ssenyonyi mukyafu mwegendereza nnyo Ssenyonyi mukyafu Ssenyonyi yali awemudde ku muhoozi ne waba anyiza avuma muhoozi kati gulaki tokopa Ssenyonyi gwowagira omukopeko obuyonjo lwaki tokopa Kyagulanyi obuyonjo Kyagulanyi imadoliba tube bayonjo lwaki tokopa Kyagulanyi kubeera muyonjo kyova olaba nti omusiru asiriwalire eddala omugezi akoleki eby'omusiru omugezi yalya kungu bwe mutagambe bantu bano mazima ga wansi nti mukyabonaabona emyaka emirala 3 nga muganya okwekako okutegeera kungu badde okimanyi nti omuntu afuma afuna ekikolimo nkubulirayo ekyamatonyiige 99% ku bantu benda babwewemula abavuma baavu teri mugaga abeera ku TikTok ng'alinda kuddamu insalutisi kunguzi bwogenda ku TikTok nga nti ninga embizi bangamba nasigaga empologoma navaako ki omwana najja n'agamba abantu bajju yakwata empologoma nga mulaba yagikwana kati nentegeera nti kati obwongo bwono bulowooza mpologoma zinengera n'embidi nga nenfuna emirimu teri muntu abeera ku TikTok 99% ng'alina amagezi ojja wegereza buli bantu ababeera ku online baavu bazibu tebalina wadde ka property bwekati babeera ku TikTok scammingirako bantu teri muntu alowoleza mu views na likes alikulaakulana kusabiriza kyovula nga abagagga bayetaano nkwogereko kankwena kano okategeere okimanyi abagagga batuufu tebajja na ku social media abasajja abasuubuzi mu bikuubo besirikidde basentale avuga emmotoka ya kawumbi tosobola namulaba mbu alina TikTok akawunti tayagala na mawulire you get kungu jangu mawulire ngo ina product gyotuna nti ndi mutegese wa bivulu ndi munnamawulire kunga gwe mulimu gwo naye omuntu nga toli munnamawulire tokola mu bivulu toli muyimbi ki ekikuleta mu mawulire amawulire galina kalungi ki okujjamba nti bammanyi andati omwana n'afuna bu views wa n'afuna abantu 1000 simanyi tenike bandabye kino kyabadoga mukazi nga mama Nacha alina restaurant ye olunaku abanking emitwalo 10 ng'asobola mu KCB ne mwaloni ya milioni 10 asinga gwa ina tenike likes era bakusenga mama Nacha oli akusinga mama Tina wa oli enti ndakusinga eyekulira asinga bano ba celebrity ba sokolo di celebrity zamu omukazi alina restaurant wali enti bamuyita mama Tina omanyiwo kakati atunde emmere olunaku ayinza okuba afisa akakadde naye teri amumanyi ku social media ne go social media okera ntalo simanyi ndi mulogo simanyi nkuwalana kati ufuna ki views keki zochana mu kyalo lonkana ne views wekolera bibyo ontekera kati nayiga okola mu kasiriso omuvubuka ampuliza ko radio toyogera nga plan zeri bantu kola plan zo mu kasirise atokole mu kasiriza utusite urishode mu service zeyogerere baje kula bakaye kati baje alinye ddala kati baje yakyuse entegeera kubanga abantu abasinga ne social media is a scam kubanga 99% abantu abali ku social media benyini nabo betaka katonda ko bayamba chovala ngo muntu akombinana kungujira ogutwe kubanga ali desperate talina kiddako nga kyalaba nti kungu byali oli bibye akulaba nga gwali mu biroto bye
omuvubuka abera ku boda ye n'avuga okuva ku makya n'afisa emitwalo 5 asinga omuntu ali ku akero kokana ku live mbalaba ku TikTok bayitirivu bakera bagufuula mulimu kusabiriza abera ate buli lwovuma ofuna ekikolimo nze kubanga nze kati Kongo nakyusa obulamu okuva nava ku social media tokyaliko tokyagenda mu buti kyokaba content nze nsobola okugenda mu kati n'enkola YouTube Simon negayiride wiki tokyagenda ibuza Kasuku luli wagenda Kasuku anegayiride omwezi mulamba katwala okyali wonoga kamalega wamu Kasuku kale kampeyo ko Simon akolumu nesibya ganti boba basasula nesibya gama munonya linnya boba ali ku mulimu bakola which is not bad bad kubanga Kasuku bakuchaza nafuna views yafuna ki asasulwa Simon bakuchaza afuna ki sijagala mu njogera abantu bampane bampeki n'abantu ejale baluma abampanyi wali wagenda okugamba nti kuchungu wayogedde nyo kwata yakakati tebakufera sente bulijjo ku masimu awo tebakufera bagati ko tukutendenga omusajja w'emiti anti yakolimba nazi divasinga shegeza abantu betuwereza batusinga obwavu bali bubi nnyo kakati ne bompa views ne botozimpa onagana ngamba Kongo nku following and fani wo nenfuna ki nagamba mubuzo ompadde ki nedda banna abantu bange mbagala kakati go yagala ababo zabange ompadde ki kakati kikyo yegayo yige mu bigambo bino omuvubuka yigo okwekolera omuvubuka ava ku bwenzi omuvubuka bera wa mazima balo abangagenda tuli commenting mu banka batuwe loan nga tonna agenda mu banka kufuna loan oyina amazima abantu banji babuleminga zi banka muzitunda ebyapa banka wetukiro tonde ekintu kyo kitegeza wajiba polemeredwa bagato obubbi wabwe ne babutwistinga ne babufuula mu ensobi botayambe Uganda enokudda ngulu banakenya abaana bakola nabadde ngenda Nairobi weekejja naye Nairobi abaana bagoberera babuuza kasaazi bana Uganda bandi badde babuuza ababaka tubawadde sente z'emmotoka mufuna omusaala lwaki tulina amalwaliro amabi lwaki abaana baffe tetunasasula school fees pali mukula obawo yango ovumye omubaka nzana ko kyawa wavuma omubaka wange Sebamala noga Sebamala yakulisa bana bakyawagira abantu muze mpagira Kongo yantegerera ne Kenya buli muvubuka yetegerera tasoba genda mu Kenya nosanga muvubuka mbwa wagira kungolo okuba yogedde omuvubuka wagira police omubaka wange mufunye mu police ki yankolide health center fili ya supervising ze somene batate kamba bayizi zebala muyanda zente abaka ba parliament bona betaga kuvaawo obeta mu constituency kungu nga temuli dwaliro ngaleta galidwaliro baliba no ganto limbaka wa parliament ebizibu byonna tobimanye banga bano opposition ne Museveni basiriwaza Uganda Museveni ali an opposition eri Uganda binaku bibona banga abanako babona ate kibabonya bugwagwa waabwe nabo janga bajo bagamba amazima bakola banga yogera obubi oyagala bana Uganda bakuwane jango bagambe mama wange tata wange oyagala parliament jijewo parliament ina makulu sente bazize mu bantu parliament yekola ezo sente baziwolaba nako parliament eri abateze amateka ga parliament bakola gawe gakwegabira motoka na sente baziwaba nako araba nako atabayina dobozi mbera banako tugamba tukoye kakule nagamba kungulwe nkola program nkugamba okulonda kuveewo parliament eveewo ebina byobufuzi biveewo tugambe tufuna tuli bannansi omuntu agala service delivery ennaku singa teruma abantu parliament efuna 1.2 trillion omwaka sente zize ku bantu olabe nekali Museveni yamanya nti bwenzija parliament nenzija ebina byobufuzi siwangala ku ntebe bobo yagala population nezukuke etwale government ejewo politics wa bina byobufuzi ne Museveni ekimuyamba weni ale mwasikawe owa Nupa asikawe owa FDC asikawe owa DP asikawe kati bonna bajira opium ebina byobufuzi opium of the mind banyo enjaga yebina byaki osanga owa Nupa ngakola bimbu gotompagira oli weni ale no sanga weni ale ngalaba buyo we Nupa oyimandi basona okwetolo ebina byobufuzi okimanye ekyo kungu singa twali twagala abantu bano okusumulukuka singa tetugenda mu kulonda kwa Museveni kati okulonda nagambye abantu boliko ennaku ebaluma kungu tongamba abantu nnaku beeruma tuli mu bintu byamagezi va ku bantu abanako ennaku beeruma ndegendekerawo kwogera nkulekoyogereyakukumulirotingira kati mpulisa kyenkugamba singa ali ku TikTok live kungu nawo mbuzaabuza program ikwata amasimu singa tukera ku machana tuwechanga neganze sigenda kuwagira kibina kya byabufuzi na kimu ngenda kuwagira police na muntu ankolera singa Uganda tuli bulungi ekitegeza bino bisizo tuzema bibisire edini njagala nye edini nenja ukana mu dini mbi njagala ukana mu mawanga mbi njagala ukana mu bina byobufuzi bibi onakole muri wona political parties kungulo nakole mugenda okufuna obwetwaze